Ndine Frank Ntambi poza amanya gamalala gwani Frank Ntambi Wayne Balkeza omanyi mangi ganne mu kwata Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, writer, actor, philosopher, thinker, and the professor. When you get every official gamba, yes sir when you get a okay Taufik Media yonna gyosizi dokubanga otulaba nga muwulidde Frank Ntambi n'ebiddako awo byonna ezitambula wakati wa Alien Skin twamulabye yesterday ng'akwataganyeko ne Palaso beguddeku katono begwe mu malaka katono begwe mu kiyufuyifu n'ekisinga obukulu biki ebiri behind ngenda okubanga mbaleete abogezi bafani wese especially bafani babayimbi baba side zombi kibalekawa abagala justice banagifuna ye Palasa nagenda mitala emabega y'emitayimbwa kwegamba fe batukutte bujega fe bafani bawe batukutte bafani baliwo okukwatibwa bujega bafani okitegeera bibeerawo nti bana ababiri ba principles baabwe bana ebirubirwa birala yakola kubanga babagamba kati fani ojje n'ogabatuka n'ovuma Ntambi n'ovuma Ibra balinga bakola ebyabe bataminga bana abamungalo we bati yes era awo nyini we twaviridde ne tulaba Lil Puzzle yavudde naye kuba golo Magwaya bamwita Uganda Entertainment Magwaya yafunye omupiira nawe tunuza mukatimba na ba negunya mukatimba ke Lil Puzzle tewali amugoba ayagala sympathy jata agikoleredde anti omuyimbi obato olina kitone nga kya kibuyabuya kya kugakkiriza lubatwe nga Lil Puzzle olina kuyimirirawo ku bintu nga sympathy kulerwa kusaasirwa naye abayimbi abayimiridde bajoze Chameleons bemba musota ayimirirawo nga ye n'ayogera Bebe Cool Big Size n'aboggole ensi neewulira Edikenzo Musuuza n'ayogera ne bagamba yes kana kambata kyekyo ayogedde ne kati Lil Puzzle omusajja wattu talina talent katono bwe kati ng'akalidaali tekawera nakubeera bwe kati kati abalina kubeerawo ku ebyo tewali agoba atodduka ate gwe okubira endoolu gwe mubbi bebe byali mukubanga arenga munefe twabadde tumanyi nti munne ya performance no performing bana teri abadde abimanyira naye olw'okuvayo mu 90 because tumutolera performance katulinze banaye abani abayimbi egondi Lil Puzzle yayimbe really does it make news oh my god doesn't so nebisinga kawo emugenda bamubira Ntambi byayogeddeko wakati wa Lil Puzzle ne Alien Skin wamu ne byakapakati njabikubuulira ne kapakati byonna biri mu interview eyo kale bade Taufik Media UG anayenga show is sponsored by Kicks by Ame wamu ne Mumbejja Mumbejja Amina Zansanze Bridals yes abaliruda bali wano ku Zaina Textile Building opposite Magoba Shopping Mall ngenda kujeyo ku Lomukaaga eyo nino mukyala gwe njagala tugende anyanjule ngaragadde we yayanjula muwala gwe nsabo nyanjule nebyogere benango bikakasa Ntambi abantu 37 be yafuna ku mtala 37 yes Mumbejja Amina yes Zansanze yes twakubira nkubirako biso bibulira abantu nti tulaniko jjobere ng'oyimba wano n'emikolo emirala egigenda okujja mu maaso campaigns zonna zigenda okubeera nga zijja mu maaso bamutegeka jempola yenga jampola nabagamba naye kakati ate bali bagenda kunda namugaba mukulu ku ssente ne bali kikyoyagala otata Faridize jagala sente naye nina okuteekateeka ki abantu oba kitegeera so ojja okolera performance ogenda posting then omala okole counter reaction weefuule nti yo victimized era kiwalabye kya postinze teri yamu isindikidde wadde n'ekigambo n'ekimu ali neyekolera live ekiro nga weyeevuma weyeddamu weyecreatingira abalabe wa creating situations wa creating scenarios wa kolima kugamba ng'embeera gyenyini yali mukubanga agyeteekako so Lil Puzzle agezaako kuteekateeka ffe nti we munaamulaba nga atandise okuyimba mu elections mu campaigns nga mugamba wamma ndowooza biri bye yayomba nti bampa mirimu aba NUP bano bampadde akasajja bambi baakajjonkera tebakaagaliza kanoonya mata okitegeera so ye nga ye that is a psychological strategy ye ne bali amagezi ge bamuwadde tubala ati omuntu yakomyewo mu defense yabadde Hajati Namyalo yennyini naye yazze n'afunawo blogger naye neyeteeka mu kabox ka TikTok for the very first time so kino kintu kipulaninge okitegeera naganze nja kulagana n'abantu ate nga omulimu ogwamuweereddwa Lil Puzzle si gwa kuyimba kuba si muyimbi nti Lil Puzzle alina yakayimba kale kizibu okukyogera nti mukwano gwange ebyaddala nga tuzze mazima reality
the full artist. No, he's a musician, not an artist. He's an entertainer, kali. Nga olaba Cedric the entertainer, the comedian of America. So eriri puzzle. Kati mukazannyo kano liri puzzle omulimu gwamuweereddwa okuyimba kuli secondary. Checha amuweereddwa ekituufu. Mumwa. Social media. Okitegera because bagala nnyo abantu bagezaako kulininga abantu bangi because bo bera bayimbi babayina. They have Eddie Kenzo, they have Chameleon, bayina abayimbi oba okitegeera. So puzzle sigwe bandi badde bali mu hustling and tussling for as an artist, but bagalawo koko wa Microsoft Word basambirako ko mu Portsmouth ng'olina omumwa kati liru puzzle agenda kubeera ng'ekyakibawa bulungi nnyo kubanga badde amaze okwegulira Portsmouth. Naye Bungereza. Portsmouth. Akosanya Microsoft Word. Okay. Munnamumwa. Kati munnamumwa babadde bamwetaaga ku internet. So mubadde mubeeranga nga mumanyi nti si muyimbire nga temukimugamba. Ate kati mukwano gw'omugamba oti kati saawa zino osobola obbe mugamba kuba twayawudde. Kati osobola okumugamba amazima. Nti ebadde ensi ebadde erera mulere. Waliwo abayimbi abalerwa. Namugaba bambi. Tuleka baby kafe kakole ki kakule ona abayimbi abali established ni Chameleon wayimirira wano no musota Kenzo wayimirira wano bebe kulu wayimirira wano ogamba nti abasajja baki bayimbi ne mugana Feri Paza kayimba kabadde atalina aleke bakwata mulaito kayimba kataba sigazaaje okitegeera gende gule motoka ya rukuba ate lwerwa mutwala mu kyalo katolubala Emotoka ya mutwala mu kyalo olwaje kubanya mutwala mu kyalo akomyewo n'enkudi ne bagigoba bafina okitegeera kale talina okayimba kadongamba otamu bamulese kuyimba talina nyimba Holland yes yakuba genda ogule motoka ne mutwala mu kyalo myaka ejo akomawo mu covid nga talina byenda abantu babisonda sondawo yamuteekamu ya pamba akuba enkudi omwana ageze n'akola gundi message gundi comment nagamba bogwe batunga ku kyalaani ingamba naye omusajja mutungirire kati abadde azzenga aliko ekyo eyo sympathy abayimbi ba sympathy babi batya nti omuntu nga wakuwa kusaasirwa mu nsi muno tobeera ng'oyagala lwa kusaasirwa beerawo nga gwenta Frank Antambi olina bakwagala olina batakwagala that is it ng'ojja n'oyimbira n'oyogera ensonga naye ebyo bambi kasajja kattu bambi kava mu kyalo bambi kasiiwuufu bambi mukawagire kyobala niwe abadde nga ayogera abantu mwabandeze munsaasidde yayogedde interviews eziwerako ye kenyini n'agamba muzimu Eddie Kenzo yanzije yebwayise nga ne benyimba sibimanyi nantwala kati magala of course I swear to God ye kenyini yekolako assessment agimanyi poza badde jana wabyogera nti abantu mwabanzijukidde ne mundera ne munsaasira ze pazo wawe ddala pazo musajja watu kuva mu kalyoke bwayisa nga agatta bugasi bambi obo kitegeera Eden Service Park Eden so abantu mukumulera we batyo ya musupporting ye waffe era wakola enkudi festival abantu bakola ki bagenda kata abantu bali mu esaba zino byali mu kukaba tebiri mu gambo otya tebampostinga teba endorsinga tebagula ticket okitegeera naye aloza abajjuzawo baali baki of course aba bantu babulijjo era bebo singa it was a campaign obutafuna abantu teyali bafunye nete waliwo omuntu yamudi campaigninga si buli akoze show ne Kampala mbu endorsement agifunye ku NUP okuyitawo si buli muntu mbona amaze kutimbibwa Robert Kyagulanyi Sentamu Kyagulanyi Sentamu ne batimbira ebivulo ebikola ki ebibasala obo kitegeera amaanyi agasooka galina kuba gaggwe artist kikyoguza abantu yes tikingisa watukoze emyaka 10 n'ejo yamugaseemu ngalinga she yamulumye to the maximum n'agamba ndowooza mulabe abaana n'ebyana era kyo kyana okitegeera saha ye mwana kubanga ebintu byayimiriddeko kituufu musajja mutuufu kyana nawe yakyogedde oyibamita cookie promotions bwati naye lumu eri mukuba tesobola omulabye gwe muleke jamutegeerya enfu luliba lumu so badde gamba puzzle mutuufu ebyana n'abaana ye kyana chobola bamulengererawo bakubaka microscope mabega kawo nti kimaze nate nga tudeke mabega kawo bwe bagezaako mulengera gwe kennyini gwe mwajja ate mwe mwagezaako okutangira nga mulaganga mu abamukola obubi abali abamukola obubi naye nga bali bagezaako balaga nti bannanga omuntu ono alina mu side NAB ne gwe ne tiimu yo ate ne mukiraba bulala nze puzzle in my defense ngojukira ebigambo byange nze defending a principle si person tubale saba zino tusobola okwogera amazima nze beera ku principle in my defense puzzle ogenda naye wakatikkiro
byali byakuwayo baluwa kwetonda nali siwagira nti byayimba biki birungi but okwetonda bawuliziganye obo kitegeera ne for the backlash namange nankubira okyowolereza abawemuzi something like ne munyonyola nti tubanga baloya bakodede musango tonaso omuntu onogugoba olinoguoza gwe mulimu gwa so wagende wa Katikkiro ng'olwedde omuntu gw'otwalawo kimanyi muzi wa misango nenga tugenze kwetonda nakuliwa tugenze kuliwa embuga Katikkiro n'atulaba naga mugende yagamba genda Kasayanda banampita Katikkiro nampita ntambi soko ojja muzukulu wa mukalo twali ekyonziira kifulumye okitegeera akwafusabi bagamba Katikkiro nenzija nemugamba Lubega bagobye genda so oba okitegeera yembeera eyo kati abantu bakusaasidde tomanyi kuyimba ebyoyimba byabuwemu bakubeereddewo oli wa mumwa just mumwa tu bloga nga bantambi actually yanage singa tandika okuyimba sibalazeemu awo pazo masobola omusinga lyrics obyenzibe evo baza GN osobola oyina okuteekamu delivery kyekyo okimanyi abantu balowooza ati n'omanyi okuyimba nti oli mubya GN enyimba nze yaziwandiikira zamba genda omubuuza album ya Koyiko Videos of Life nze yagiwandiika nga nkyasoma tojonkera ghostwriter yenze GN zamba sakuwandikira ennyimba ebyaddala pakati wamuwanga girasi y'amazzi nyonoonye NDA non-disclosure agreement mbizizaayo sinze yaziwandiika wamuleetera girasi y'amazzi yes sagala kweretera bizibu so pazo kukyana ekyana kyekiriwa kyana tekiba nampisa ekyana kibeera kiwemuzi byebyebyana kyomenya kyetugendamu ekyana ogambe tekikola tudescribinga ekyana ozadde abaana bo mulimu ebyana n'abaana era mu family nti olina abaana 17 gwe muyaayu bwatoloka ewaka gwe gubbi gwenva gwe guwemula gwe gukwata abakazi laba video zafulumya ndi ekyana ku kyalo kati wendeeta ebyo nembireeta ku puzzle era yoyo tugenda ku buwemuzi yasinga okuwemula wano tugenda kubyawala video gye yakoze ng'alina abaana abatigaatiga mu bitundu by'ekyalo bagirayo bashadilipusiwala masolo kwini okitegeera kutigaatiga era ddala kati kiba kyana kati kyoba okisembeza ewaka kisiga abaana abalala kyonzira kirina kubeera eri ku lusebenju era ekyo aba NUP kyo bakikola bulungi babanga bituufu bamugirayo eri baali batuufu yalajja kutamirete ng'abaana bafe abalungi basaha tunatuuka ne ku luno olwe mwagende wa Katikkiro again before yafunamu ka backlash n'aba NUP bakiseka still era gwoli omukuzo bamukiseka ng'omu bawolereza era kiseka n'avayo n'akuwoninga kiseka yali kunze enganze even before nebyo byonna n'abireeta n'agamba wano twali tubagamba pazo wavayo n'owolereza yali tagamba nze alaga banne bali nze era bwe mbadde nakikola ya either AI oba nalina akazuuko kwera on the wrong side of the bed oba okitegeera naye nga baali batuufu abaana bakiseka balengerera wala balabira wala tuli balabira ku bikolwa byabwe kubanga nze in my defense nagamba nze wemba munjogerera ebyo nze mulinde ebikolwa byange era ebikolwa byange binneeyimiridde nze nga nze nti mbakuba musiru nga puzzle mbakuba kiwulenge bakuba mu buyabuya nga puzzle singa nze crash eyo gye nafuna n'abo abaana bakiseka nandivuddeyo ne ŋŋamba Bobi Wine kino NUP kino but ntegeera yakoze of which I don't know how true is it oba nange ate ngirabanga a little bit of an awkward statement nti buli ewe bagamba okuposa eteeka live eri waggulu w'omukulu really tekiriyo ekyalimba naye nga wagirabye naawe of course ayogera bingi nnyo okwagala okujustifyinga nti ali victimized is trying to create ebitaliiwo he's very delusional illusion y'omuntu oyo ng'ateekawo ebintu ebitakola ki ebitaliiwo era ngambye abantu somewhere wembadde olwaleero nti omuzungu agamba education is pricey but ignorance is expensive very expensive very yes nti omuntu wemu yagamba nti obutamanya afudde asinga okubeera omusiru afudde asinga because the prices you're going to pay are very very high sigamba nti buli agenze okusoma nti obulamu buba bulungi sigamba nti atasomye taba na magezi naye ogatta obutamanya n'ogattako obuwumbatuutu n'ogattako obufungulandiga n'ogattako obusiru nga byegatanga muntu omu gweyetisa omutwe ogwo buli kabox kalimu akabox kaakamu kalimu obufungulandiga obufungulandiga y'oyo abikkula ekikira ky'endiga ategere oba nkazi oba nsajja yeye byayogera ye mufungulandiga kati bwe weŋŋamba ali n'obugattako obutasoma waliwo abantu nga tebasomye naye ng'alina nakyo intellect edikenzo sajja mugezi naye nga tayasoma
yasoma nete yagenda wala okitegere nenga mugezi ye naturally era omulaba the journey ya Eddie Kenzo is a very successful man banji nyabagaba mu kibuga nga ina nacho intellect kati mukama akumye nacho common sense akumye logic no wetika chiwulenge kidyawo nojja noyogera nga byogera nonsense rubbish okitegere kati tulina mufala kitezi bidu puzzle agwemba kasasiro byogera ya kasasiro they are contaminating our minds kitezi obene katabi lukwago jiyagera laga kasasiro mulete ngenda kogera ne lukwago paza mutwala amteke munoka cha state council ya green amtukasukire katabi ewa Fabrice Lolinde abiri basola musatu benzo beda zakola nabade manyinti avude kwewolereza ng'omuntu ati natuka nagattamu ne ba EPAS came out na justifying nagaba bate bampostinze bali bantu bange totandika kukola ki kuleta wo kintu kitali ngagamba tulaba EPAS mwete wali na yakupostinze twali wano 2 weeks ago ne EPAS twali wano ne EPAS ogenda kunziba gundi eno ogenda press conference yes tukola ne gundi yenyini mugamba EPAS katona bagenda wa ku kitebe nakaba ntambi okulaga abantu nti no ndi wa struggle babichi it isn't about nti webali n'ekivula ate ngende nemba sigenze yo nemba ngenze yo ekyo kirala it still stands inze I'm here for music era netengerera nti wentu sokukolera decision after 10 years ntiteke concert bakubira nga njagala genda njikole because bampadde amasanyalaze kyali badde kirala so EPAS is an artist and he's so sure of his product kyagenda okubiranga awaba tali byakwekwasa kati si byekwaso bapazo byekwaso temwampostinga temwakola biki music oyo yali aposting ka lunna berwerere nga kyagulanya taddeyo post bwati lunnabe nga mwala we namagembe oba Suubi daddy what is that give us 2 songs of his nga daddy kyagulanya agamba enkudi how can daddy face the daughters when yes explain bane tuberemu amagezi puzzle omuntu akuposting bamubuze tubulye ku muyimbi oyo ng'otandika otya ntiruna manyi nkudi otandika otya okunyonyola puzzle nga oli muzadde you can't it's hard weke jini bagame mamo yakubira nakubuza lwaki owerekera abawe nze nafuna family meeting ya tour after 2 days nga bagala kungoba mu kikanga balowooza part of the Basego because of that association nenetonda nenga mami no I was just being a lawyer like Muwema being given a case that this one was okitegedde you understand kyenkugamba nti puzzle ye situation yatutaddemu your friends wotambula ne bagamba bulira gotambula naye nkubulire empisa kali nafa abadde batambula ne puzzle ye era omuntu akulaba ntambi professor tambula nemwe namasiza kimulabe ne Kasuku yagambye you my friend era no wiki tugenda ku meeting but what you doing is rubbish ngamba so nze nkunyonyodde ekyo nenza nkubulidde kinene one puzzle is just trying to prepare us puzzle cross to NRM tujje kunze is an NRM is just trying to create an atmosphere soft landing watukira okugenda eri natugamba bano bamujjonkedde nnyo yadduse nera abena nalaba mba mukuba ba blogger bagamba gundi ate tofuma abali olwokuba ayingirira akalimu kaabwe nabo bannamu aba Portsmouth FC kale kano omwabaho guwewera kati batya wono wetugamba nti mu mupira ekigere kiwewera omwaka pazo ero jakawoni kali batya we kajede wajakawe ekikomo kya Bruno Fernandes kati bamagwaya batya